Ekiri ewa Chosen Becky Kikambwe anti twakwaka akatambi munange ng'abaana bonna balwadde kaakati ate ne wetwogerera n'omwami naye mulwadde era ekibadde mu comment section nga bali mu kugamba bannange Chosen Becky mwalya butwa nga famire ng'ate kino kisusse okitegeera abaana bakyali balwadde ate n'omwami naye yalwadde kyokka ate ne Chosen Becky munnange asulirira okitegeera kale twongere okuba nti nate tumusabira oye mwami Ssekajja munnange ng'ali ku kitanda sala zoka ze tuba tuweereza Chosen Becky kubanga ebintu ate si birungi bwe tweyongerayo munange mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufunano ku Newspark channel mirembe nno ekyokuba nti n'ensonga yaziyingizaamu full figure kyandibanga ate munange kigenda kumuleetera obuzibu kubanga kati we twogerera mirembe yatandise okuswala kkiriza oba gaana kaakati nsambya si yaswala naye munange mirembe yali mu kuswala mirembe bibino full figure byavuddeyo n'alyoka ayogera mbu nsambya bye yamukolanga akatambi ikakano mama wa mirembe naye bamuvumyevumye ne bamusunsula ne bamuteeka wali kale katubere ng'ate tubikuwa kazi azala mirembe jo meeting y'ekika yatudde ate gwe wanneeyitira mukazi gwe nina voice note zo wano ngezi bonogana nga nazo nzitanze nze sisaagala manya nze saagala kola ki abazadde mba mwazala ebyana mu mwagala nnyo nga byale mu kukola nga binaku ne wavaayo omwana oba wa step mother oba waani oba wuwo ye n'akola n'alwanagana okuyimirizaawo family mu appreciating nga abantu abo kubanga n'akatono ke muyina bayibuli ekyogera lwatu bayibuli kakati nno musime nga be muyina kubanga obutasiba bwe n'akatono ke muyina kali bagiwako ne bongerwa ababayina ebyo ebyana byo n'emirembe byayigiriza bedding biribeera binaku kyovola nga byefaana birina emitwe egy'enkola enkadde biri byonna gya box body biringa emigati gya kidda walimu byonna bibofuro biri awo bimawobe byayina kati bulijjo bye bikulu bya mirembe nga tebyogana kwogera kati kiwoza nze ni mukulu wae bulijjo mugamba nga mirembe wali mukadde mwenna mwene gwe muddako nga temwogera kati byasimatuse katonda ayina kyasitula katonda ayolesa bakabaka be mirembe be strong katonda God is on your side katonda ali ku ludda lwo kubanga wagaana okukola katonda beyagaana ne babikosa ku mpaka ne bakutwala Kenya ne bakutungatunga n'okaaba n'olwala God katonda ali ku side yo mirembe you must win katonda alina okuwanguza alina kyakulaga mukama nga we yakuba agenda kuwa n'ebisinga byo bibalekere bireke ne business gireke mukama takola nsobi agenda okujja wantu tewali muntu ava walungi tewali muntu aleka kirungi hani ava walungi ani ava bamwagala mututendera abasajja bameka bwe naabogera mu bufumbe mwasoka mbwe mulimu mazimwe obufumbe mwasoka mu era sasa yabakuzaala mbakola era nagenzo kebera kuba nabo bonna balina emitwe minene nnyo wegiti nzoga bafuna accident ekikata nonyo mukulu wa kikakapere abatuuze nza siri wa kikacha mmwe kyova ne mama yampisa mu meeting naganyo okujja meeting y'ekika siri wa kikacha mmwe I support mirembe bwati omu musya kyembagaza mwe bikune mme bana gaye munonye mikwano nga nonya mmwe nonya gwe makanika nze nvuga benzo ogena zikanika benza nga state out zikanika nzikanikira ntebe ogena zikyusa oyiro ogena zikola ki mvuga convertible open roof ogena jikanika omanyiki emotoka kusinga bwambo jikanike gwe ina kufa sina lawumu nze sina motoka bitizi zino zi pro boxes ze wenkana nazo zo inokanika nkwagaza kigwa ensayi nennaku kyonna kitunulanga akataba kenkali face ya kigongo balalinga box bode zine zisomba ennyanya omuntu omunene zine enkola enkadde gulinga mugati gwa kidda walime yagongo balaba afuna bulemu ku bwongo oba muzale mbitoke bane bisose mito ne bakituulako toyawula nsingo mimwana mutwe nkwagaza ki mukwana mbadde ngenda kwagaza kigwe mbu makanika okanika ki okanika ki ngani mukodde mwogowereza wera kyusa mpira je moroka yajjawo kubanga eze moroka tozisobola zenvuga te motoka zange state house yezikanika bwefanga bagitwala entebe nga bagikola ngedda nga bagiwa service ngedda otegere kintu ekyo numunalumulu amajagade luwagana azikanika gwe mbadde nkwagaza ki
kubanga n'oyo omusajja gundi emmotoka gyagiramu yafiirayo wasula we yagireka yagira muki Subaru ekikadde kyekimotoka kye ne kifiirawo yalinya bodaboda okunsanga ku UK Mall nga tekisobola kuvaawo ne muwa makanika namuwa luwaga bw'awa wakana kamera weziri nga tugendako mu kamera kintu kyangu nnyo nga tugendako mu kamera bwe mbanga nakye nnimba ku byonna tugendeko mu kamera luwaga n'akikanika bamusala emitwalo 15 n'atandika okukaba ne mugamba mwezi olina ngenda mwongera ng'akaba nga talina 15 kati gwe nkwagaza eki bw'aba teyasobola kukubira omukanikira ekyo kisubalu ate subalu kino enkola enkadde bino ebyavumanga bino nviiraako ddala munnange mwane mu ensonga zammwe mbutwabale tumanyozze mu nsonga za muganda waffe mbw'omukunamizza ani yagamba nti bakuba omukazi omanyi lwaki mirembe tazaala okimanyi bulungi gwe kennyini nsambi okimanyi mwaki tulya mu meeting mirundi n'emirundi obukakafu ebuli weetondanga n'okola emmere n'oweereza ki n'okola endagaano sijja kuddamu kuteeka wano sijja kuddamu kuyingira wano n'okola endagaano zonna weeziri weegaana kiggwe oyagala tukwogereko ebingi kubanga osizinga nze siri kusimpase wano saagaana banfolowinga saagala like si wano naye bw'olizaala omwana bamukuzina ettaka oliwulya nti liruma olimanya nti abazina ettako tebazaala olimanya nti liruma lisobola okukulema byonna ngesaza wano kusimpase saagala kumanya saagala nakunjagala bagambe mbunkolera kunjagala ku TikTok kuliko akalungi n'akamu kalungi kyakali ku TikTok kuno mutadde wana abaana b'abantu babavumye mutadde relationship muzimazeewo abawana mirembe mwenna yaba inspiring okuyingira beddings tomanyi muwala bulumi bwayitamu atusa okwetta atusa okunywa obutwafa aveewo kubimukolwako talina gwa nnyonnyola talina gwagamba even kitaawo ate mugamba nti munnange bankola kino nannyina ate mugamba nti akabina konna baakayuzaayuza wabula gostandize n'omusirusiru omufere omusiyazi otulaganga wale wakabenyo gwe muweeko asigaddewo waali mufumbiza abaana bo lwaki tomufumbiza abaana bo mu family teri ba sisters teri ba brothers bamuwe bamuwase oyo moneza kibayi munyi mama we lwaki nnyoko wamujjako essimu n'ogikweka n'omujja ne ku social media nga wasiba ku mama wa mirembe yakuzaala okimanyi bulungi nnyoko mulwadde w'amaaso mirembe yabadde amujjanjaba gayatika tatunula mu musana tatunula mu ttaala tatunula mu ki wamulese noteekako switch y'ettaala ku yidi omwevugisaamu mama wange bannange mulwadde nnyo okimanyi omukazi tatunula mu ttaala wataddeko ettaala ng'okigende omukazi agenda kwokwata amaaso gagenda vaamu amaziga mu sirusiru gwe watu okimanyi nti agenda kusaaka ettaala amaziga gaveemu amaziga tokimanyi waliwo atakimanyawo ku bakozi baawo bantale tebabimanyi ekyo ekibugu kyo tamala ekyo ki Ivan tekibimanyi kimata mabuku ye kankubuuze mirembe yagenda okuba emmotoka ya Ivan yakuba yaki mwana wani gwe mukola akajegere mwana wani gwe muzina akajegere bavubuka mwe munyo omwenge nga mwebalirira mmwe kyannaku nnyo ntolina muganda wona kitawo tomulina tomumanyi naye muganda we bandi mukozeeko ebikolobero byokoze ku mirembe oba wadda n'okozesa obuvubuka bukuwaga wena n'okozesa obujozi kuba manyi olina obusolo bulebera olwo olusolo lukuwanvu otali lukomole lwewuubawuubira abaana b'abantu tojja twala bulamu bwa mwala oba otwala ebintu twala toli bibeera mu mirembe mama oyo abazaala abaana 8 mu basajja 8 owuwo tomumanyi na gyali togenda kuba na mirembe mu bintu bya mirembe kubanga yabikolerera ajja bikulekera kuba ataasa bulamu naye kaakati full figure owolereza mirembe oba okuba mirembe kubanga ndabanga ekiyitiriddemukko omanyi lwaki mirembe tazaala okimanyi bulungi gwe kennyini nsambi okimanyi
Mwachi tulya mu meeting mirundi n'emirundi obukakafu ebuli weetondanga n'okola emmere n'oweereza ki n'okola endagaano sijja kuddamu kuteeka wano sijja kuddamu kuyingira wano n'okola endagaano zonna weeziri weegaana kiggwe oyagala tukwogereko ebingi kubanga osizinga nze siri kusimpase wano saagaana banfolowinga saagala like si wano naye bw'olizaala omwana bamukuzina ettaka oliwulya nti liruma olimanya nti abazina ettako tebazaala olimanya nti liruma lisobola okukulema byonna nze saza wano kusimpase saagala kumanya saagala nakunjagala bagambe mbu nkolera kunjagala ku TikTok kuliko akalungi n'akamu kalungi kyakali ku TikTok kuno mutadde wana abaana b'abantu abavumye mutadde relationship muzimazeewo abawana mirembe mwenna yaba inspiring okuyingira beddings tomanyi muwala bulumi bwayitamu atusa okwetta atusa okunywa obutwafa aveewo kubimukolwako talina gwa nnyonnyola talina gwagamba alungi information yonna ng'olwana olutalo ebeera nnungi nnyo naye bwewesanga ng'onogolwanirako ate olinga mukuba bitandika okusobera abantu ne bibatama. I think abantu abalwanira mirembe, this is too much information you're putting out there. Kibi nnyo mulekeraawo. Bwe tweyongerayo munnange penge wuno avuddeyo n'abaako byayogera ku Musumba Kayanja ate era ne ku David Lutalo. Jjukira nti David Lutalo ali mu mawulire akyagenda mu maaso n'okuba nti naate atabukira abo abamumanyiira ku mutimbagano. Zisi yanko David Lutalo ng'avuma abantu. Zebadde mu ranking ebbanga lyonna ng'omuyimbi ow'empisa. Afuna ku chance naga nakuba kubo obwalo oyo musajja afirako kekiseera yatuka kekiseera nge Uganda yasinga bookings David Lutalo ngakuba byalo ku byalo ngokumutambulira ku mufabi namagwatala ngazina line yo nanti nyero nazi na mukungwe nazi na bimuyikira muyikizi kapapa ani atamumanya ani atamulaba twandekisendera omulaba ali mukuwe mula avuma bamukunja bali mukugenda yesimbye musaha bannange nseno mugitambuze empola baganda banga abanda b'enseno mugikwata empola enseno mugikwata empola enseno ekyuka mutemulaba nti n'enkomerero eringa etuuse bitwali tulabanga abamayi banesosabiliza bakadde amasente abasumba abaali abamaanyi wano mwadde mulaba Kayanja obusuuzi bujulizi bavuddeyo nti azina abaana amatako g'empaka okuzina amatako g'empaka abaana bagamba abadde atuze naye nga bino ebintu abantu bazze babyogera pasita Manaza abagamba omusajja zaaka abasanya abaana kifuba aina glukosi gwatera abana mbikopo ku church mu Sunday school na kuzine nyoro ninga temufaayo kati bamaze kulita kujuiza bamutanze okwewunya ate kisinga okuswaza bana abasajja bagagga naye ngo omwana alikatambi agala mitwala 3 mu wamuzina n'avaayo omusaayi mukapama nenga togali nambo ogambo oli mukwano gwa Museveni ne mu voice note noweereza abana amusimanyi oli connected na simanyi connection mu center house osobola okuba n'obbabu zaawo. Gwe Musumba menye liko ndi amatako oli agamisinde. Jesus Christ uli kuki kuno. Abasumba bali abamaanyi. Kati amatako bali agambiro. Tebagasasula. Mulimu abaana bali desperate abagalise nge siba serious. Just yo mutemera ngo okoyo okubeera mwavu nakuwetta kuli n'omuwaya kakade kuba ko omulimbi. Naye Musumba ile chachi gaggadde. Gwebawe ekitiibwa amatako badde oli agamisinde gambiro. Jesus Christ nene abo bali bamaanyi neka tuyinza okwesanga gavumenti yemwefuulidde nti Museveni ajja mubuuza nti Kayanja ani badde atuuka mu kooti n'abeera nga wenne manager emisango mpaka leero bw'aba ne connection gawa badde oyo kyaki yo obujja nti Museveni abadde agisabirako enfunda eziwera naye ani badde Kayanja ali awo tubabuulira nti ebiseera ebisinga okudda ku sayidi enyigiriza abantu ekikuwonya. Aba Kamiri bwemwepanka bayina emisango gyabe Kamiri yattadde omuntu Kamiri guliye bagirina Kamiri yattadde omuntu yakitegera amazaawo kati gwe Lutalo bw'oyimbira NRM nobera ku campaign ng'ovuma abantu ba Bobi Wine Kamiri gwe ko yattadde omuntu wate kuli bebe kulu balina ebikolimo byabwe yagala n'okwagira kitawe n'awagira Museveni ye byabikoleredde yasuubya amazaawo ojja kuddawo werimbe ku bakenzo bamutegwa omukazi yawasaamu omukazi negwe weebuuze liri paza akuwaga kalaivu ka Buluno afiirwa ki yali akubidde ku kisaawe n'oli wali omuwemboozi akujjamu ebyama ebiyinza okwongera okusuulira ddala bw'olina abawagizi b'ogabana n'essaha
Mwene mwagizo saha hizo kunyigira ate olwaleero ngali abadde okuja ku kibuga ky'olwa music regardless sio political party kijyo wagira n'abaana abakwogesa weebuze bo bafiirwa ki oyiga okwambala empale n'oyiga okwambala jini osobola osala ekyenyingo osayisiza contract akote kirimu angu weekoze obusolosolo watakulinnya bantu zisigulama nze banange nengedde okutya ensi ndi Lutalo ali ku live ayomba David Lutalo nti ali mu kugaba namba yasaba bookings bino byonna bituzaayo wali tufunyizanga ngalo wali muntu afuluma musaayi oba omuntu abundabunda nabagamba okugwa bute munna kutegeera okugwa buli omaina time ye bino twabyogiranga tugamba naye mmwe mujja kiwulira kati onatandisa okiwulira naye awuka wetuli kati ebimu ku bimuvuddeko z'empisa z'abadda zaakuuma kati avuddeyo agamba genda kutugira ebiseera era kati nkubuli ajja kufuuka buloga kuba okubeera buloga kyekindukiro ky'abayimbi abatasobola. This is why buli muyimbi omulabe ennaku zino akola zi live video keeping appearance gwe kebera buli muyimbi yenna abasinga abagwa bagula mu Facebook page tibefudde ba buloga oba bakola mu video just to keep appearance. Ayi muyimbi ekiyaba yasiga zakati ajja anatera ofuuka buloga naye nze nga mmaliriza video nkugamba gakyali mabaga na buli muntu yenna alaba ky'oyitamu asobola okigoberera oba kifeesinga singa tawuliriza maanyi g'abantu ate akalowoozo kwenkuwa manisulu kinege kinene nnyo kiyinza okukulema okwasa kubanga era wenkujjukizza nga wenkujjukizza yaliko kati amafuta g'abantu funikira video ngamba abantu beerana tulina Juliana tulina Elijah Kitaka tulina Johnny Black Easter Sunday nga 5 Jaffa yakitaddemu sente ne Sarah Baby so Easter Sunday kuwe naali eranda Juliana Kanyomozi Elijah Kitaka Johnny Black n'abayimbi beerana ne bagenda bawerekerako several DJs bagenda kubeerawo tugenda kucakala mpaka Kenya asigadde Lucifer Bombo Cloud. Yes, kiriza ate tuberenga tuku working saa kosane epas ku live gye babaddeko bino nno bye bayogedde. Nze omulimu ogusooka gwe nsobola okukola nsobola okuwalanirako gwe pasifayo omulabe w'omuze nkuweddemu Kenzo ayamfuukidde ekizibu mwabadde ki yagambye nti nno fani yamugambye nti musinga amagezi nnyo yalowooza mbwansi alowooza asobola okunsinga amagezi kati ye n'amuddamu n'amugamba nti oyepaasi mugezi nnyo kyova olaba mugagga nnyo nange kanzireke ebbali mpulirize ku nsonga zamwesekemu naye kyova olaba mugagga nnyo nga kyagezaako tegeeza nti ye ayina ssente nnyingi nnyo naye nga si mugezi nnyo naye nze siinaamu bulungi naye nga ndi mugezi nnyo owulira okunafuya okwo owulira okunafuya okwo tonnayomba buyombi naye busungu obuyina kugamba zemba nasumuludde ddaawo ne nkugamba gwe okuva obaddewo ndaba kwata kkubo lino mba nasumuludde omanyize kankubuulira amazima teri muntu agenda kuddamu kunjoga mu bulamu bino bya kifakka ebyo byali byadda zankubirako engatto zange zakola ki nakoowa ejjoogo nzikiriza abewaffe kabanjoge bakulu bange baŋŋambe jangu goli muto waffe kolaki niyo omuntu gw'osanze ku kibuga eyo ensonga nkubuulira abakubanze singa akabaati babikka kabikke nga nakabikudde naye oyo mbamanyi mujja kumala mukwatagane kuba kati nze wensumulula akabaati ate nso bitwala mu paati endala nebagamba ate wano tuyiseewo nnyo namutegedde naye sigenda muwa bato nze ondaba wano nze ng'ojagala ogamba nga oli agenda kugamba bugambe nti saha kingi esikoba ow'ekyotera owekigungu ow'enakawuka ebyo bigambo bisatu gwe kasita obyogera mu kamwako nemba sikuzeemu leero manya olina ebbanja nze awo bumaze
Abo baba kumazi. Nze teri muntu annumba n'emmira. Kamba singo mirobo kirote ekirongo ologotana. Lwaki utereka ebintu ebitagasa ku mutima nga waliyo ebigasa? Okitegeera. Ngenda wa mbate njukira gundi kye yankola. Awo mba ngenda kusooka ndwanguye. Anti bwe gwagala seka kali kubira munya wakati omugambe mbadde ne saha wano agenda kujjako. Togenda kwogera statement. Naye nga edda bamukubiranga saha ng'emboozi erina okuggwayo kati ye yabyonoona yakola ki? Kaakati erinnya abatayagala ddiwulira. Namwe nkyalinamu ey'akabanda kansooke mutiguse ey'akabanda. Kabanda yaani? Kifala kiveeyo bagamba bakironda eyo simanyi bamubenda eyo. Mubenda? Kyokka ekikwewuunyisa fala mu kiraasi ye teyandaba naye andaba ng'ate nze fala nga tisaali naye mu kiraasi y'abafala. Imagine. Nga simuwulirangako. Yajjira kabandole kati atandise kabandabe. Kabandole eba basi ya manda eba basi ya kyetambuza ki? Kabandole zazibasi zino lizi yayimiranga emabega n'agamba kabandabe. Yalinga ateeza kutagamba kabandabe kumbe kabandole. Kabandole ng'omuntu bagamba nakurora. So kabamulabe. Naye kabanda sebo namula ile esitumanyiddwa mwana wezeno. Kale yo ayimirira atanyogereko oyo. Simuwulirangako. Simuwuliranga kayina okukola ennyo. Nkugambye. Abantu abo basiima famire zaani okulonda abantu abamu. Bakati ez'okukaayana ne bagamba twali tusiima taata we omanyi yakola ati ne bw'ati tugamba naye taliimu nsa. Nga y'ensonga lwaki ali mu kifo ky'alimu? Izina nfisa akwate bulungi bagagga be bali mutuusa ku byegedde. Nesa wabanga yali annumba kusanyusa bagagga be akwate bulungi bagagga be ze gwalumba nja mutamya abagagga be nja musekula. Ate bw'omusekula ne bagagga be bakwagala. Nze nasoma akatabo ke bayitawo ye kaliwa bakayitawo. Omuvubuka oyo gwolaba munnange mumutegeera ddala bulungi aba TikTok Kenny era ng'akozesa mukalakaasa okitegeera n'abeera ng'ate alangira abo abantu gye baba bamutumye. Kaakati munnange obutambi nga bugenda bufuluma nga Kenny agamba nti obutambi si bubwe wabula Minisita Balamu we yamuyise yamaze nakkiriza nti obutambi bubwe. Antwala omukisa guno okwetondako obutambi obwafuluma omwalabikira fesi yange nza okuba nga kyatukawo obutambi nga bukola ki wali okola ki mu butamanya era nyiza okuba njogera kyonna ekyagenda maaso ndabika nakikozesa butamanya by that time. Kiki wakola era nga njaga munyonyole mugambo ono director wa CID tomala budde bwe kiki wakola okubanga nalabikira mu katambi ako nga nalabikira mu katambi ako akalimu abantu ababiri. Ntwala omukisa guno yogera kye wakola biwakola kubanga biwakola bisinga byogera gama nakola kino wakiki wakola okubanga nalabikira mu katambi akalimu nze n'omuvubuka omulala nga tulina ekikolwa kitulimu ekitakkirizibwa. Amateeka tegabikiriza ate ne buwangwa bwaffe gwe oli lukyamuzi weddira nte obeerako jange amateeka byokola tegabikiriza ye mukama wange ate ffe tetwagala mwe kubeerawo nga tubakwata naye lwaki mukola ebyo ebintu. So I don't know, my director now, I think for this man's case, you need to charge him and caution him. Because I cannot just let him go, they will say I've not done anything. But we can... No, you can make his statement. Let me send Sarema to you right now. Yeah, let him make a statement. After making a statement, we can caution them. We can caution them and he gets bond. Okay. And we investigate further this matter. Okay. Ati omanyi nze sirina mutawaana nakugambye yogera ekigambo 10 yali abikola agamba yabivaamu.
Mwami Gundi, omuvubuka yakola ebintu ebyesita z'omujjukira yali akola muvubuka munne n'asesema. Omwana omuto yasesema. Omuvubuka yono. The guys are here. There's a group from CPS. Bajo wano twogere nabo. Mwekisumuluzo bagende bakijjawo. Bwete tambule wade mulabi mulungi alekwekumira ku Newspark channel kamusobere ngo subscribinga o likinga no kuleka obaka bwawo mu comment section. Bela bulungi, welaba.